Yes, mukwano gwange njagala okubeera nga nkulamusako yonna gy'osinzidde okubeera ng'owuliriza AKTV Uganda n'okubeera ng'ogigoberera n'okubeera ng'otuwagira n'okubeera ng'olaba obutaweera mukwano gwange weebale nnyo weebali ddala eno AKTV Uganda we tukutuusizaako amawulire gonna okwetoolola ensi eno ag'abaserebu ku ssaago agatrendinze oba oliawo mu lunaku. Njagala okubeera nga nkusaba oyongera okubeera ng'osubscribinga wano ogenda okubeera ng'ofunye wakawo yenna akwata ku baselebrity bo aba Uganda, East Africa n'Africa n'okwetoolola ensi yonna. Olwaliro amawulire ge tugenda okubeera nga tutandikirako ge ga Principal His Excellency Bobi Wine. Twagala okubeera nga tumwebaza olw'ekikolwa kye yakoze okubeera nga azza bannayuganda abasoba mu 6 abadde bavundira abasiraanidde abadde bakaabira mu mawanga g'Abawarabu. Jjukira nti Principal yali agenze mu United Arab Emirates okubeera ng'akola concert, naye concert eyo yabeera ng'esazibwamu oba oliawo n'etabeera nga egenda mu maaso. Naye kino tekimulobedde kubeera ng'alwana masajja okubeera ng'akomewoko abaana basukka mu 6 abadde bavundira n'okubeera nga baasiraanira mu mawanga ago ne mu makomera ga United Arab Emirates. Yabazizza. Twagala okubeera nga tumuyozaayoza, twagala okubeera nga tubayozaayoza, twagala okubeera nga tumwebaza olw'ekikolwa kino kw'osaba mwoyo gwa ggwanga abo baamukwatiddeko okubeera ng'akomyawo abaana bano. Era yeeyamye n'agamba nti tagenda kukomaawo, agenda kulwana masajja okulaba ng'abaana bonna abavundira mu United Arab Emirates olw'obutabeera na mpapula, olw'okubeera nga tebalina ssente zibakomyawo Uganda, agenda kuba nga bakwatako alabike nga bonna abamalayo. Jjukira nti yali ateeseteese okuzza abaana basoba mu 400 oluvannyuma lw'okubeera ng'akola konsati. Naye oluvannyuma lw'okubeera nga konsati eyo yasazibwamu tekyasobola kubeera nga kituukirira, era bw'atyo yalwanye n'azzaako abasukka mu 6 era kati baatuuse ku ggwanga lyattu Uganda, era buli omu ali waabwe. Twagala okubeera nga twongera okumwebaza n'okubeera nga tumugamba nti n'omutima ogwo gw'Abasseruganda tagusuulanga, era tuli wamu naye mu mbeera yonna oba oliawo. Nenjagala n'okwebaza mwenna abamwaniriza wali eri mu UAE okubeera nga mwakola kye musobodde wadde nga concert teyabaawo, naye yasuubiza n'agamba nti concert eno agenda kulwana okulaba ng'obutasukka mwaka gujja mu mwezi gw'omukaaga concert eno eyimirirawo, kubanga bannayuganda bangi bakaaba, bannayuganda bangi bali mu makomera, bannayuganda bangi balaajana. So kimukwatako nga ye munnayuganda okubeera ng'akola ekisoboka okubeera nga abataasa basobole okudda okwaboobwe. Jjukira nti buli mwana alinnya ennyonyi alinnya ng'alina essuubi okusinziira ku mbeera gy'aba alese Uganda nti ssente azifunye agenze mu nsi ensuubize, naye muganda wange oluusi batuuka eyo ne bikyukamu, emirimu ne gibula, oluusi aba batutte ne babasuula busuuzi eyo ne baleka eyo. So bangi babonaabona, bangi bali ku nguudo. His Excellency kwe kulwana alabike ng'akola ku lutalo olwo abaana abo oba oliawo bakomezebwewo. Eyo nga tuvuddeyo tugenda kuddamu okubeera nga tunulira ku ggulu erya Gravity terikoma teriggwa. Sam Mathias Walukagga ononno nga ye mmeeya w'ekibuga Kyengera oba Kyengera Town Council yavuddeyo n'abeera nga yeewuunya nnyo omusajja nga Gravity okubeera ng'akaabira mu kamera kutuuka ku ssa eryo. Nja kuba mukuwa mu bigambo bye ye yennyini yeeyogerere omwewulirire osobole okubeera nga omanya ki kye yayogedde ku Gravity. Wakati abantu abakulu ffe ekitukaabya kubeera ng'ofiiriddwa omuntu nga obadde omwagala nnyo kati nga maama wange nakaaba katono nfe. Era nga tuvuddeyo nga tukyali ku nsonga y'emu ey'omuyimbi ono Gravity, omuyimbi munne Michael ono mwenna mumumanyi, mujjukira ne Michael yakaabako ku maziga ku biseera ebyo ebyokulonda ng'akaabira ssente za NRM, yakabiranga wamu ne Big Eye mubajjukira, naye yavuddeyo n'awa amagezi era n'agamba ayogerako ne Gravity n'amugamba abo abasajja abasatu Bobi Wine, Chameleone kwosa Bebekulu balinga 3 phase. Toyina kubakwatako, toyina kuboogerako, toyina kubalumba. Kasita obalumba amasannyalaze gagenda kuba nga gakukuba bubi nnyo. Era n'agamba nti yabatiira ddala abarespectinga, era n'agamba nti bakoze kyamaanyi nnyo ku music wa Uganda okubeera nga bamusitula bamuteeke ku ntikko. Mwana wa taata mwana wa maama, njagala olye DJ Michael oba Michael mu bigambo bye nga yeeyogerera ng'alabula omuyimbi Gravity okubeera nga bwe yakwata wakyamu, era n'asaba n'abayimbi abalala bw'oba oyagala okubeera ng'owangala mu field eno osobole okubeera ng'orespectinga
abasajja abo. Ye omuyimbi Winnie ebimwogerwako nti akunama yabisambaze n'agamba nti ye ennyambala gy'ayambala yeeyo era emuweesa ekitiibwa okusinziira ku ye, era n'agamba nti abawagizi be ekyo kye basinga okwagala era kye basinga okubeera nga bamusuubiramu buli lwabeera linnye ku siteegi. N'ayongera n'asuubiza n'agamba bw'ati nti ebyo bye mukyalaba biwero agenda kuba ng'ayongera okubeera ng'ajjiramu ddala n'akaleega. Jjukira nti omuyimbi ono Winnie ennaku z'omwezi nga 20 agenda kubeera wali mu club governor ku Millionaires Party egenda kubeerawo nga 2 wali eri mu club governor. Gwe wenna muganda wange nga 2 December club governor Millionaires Party egenda kubeera nga gyeri emitwalo 10 emitwalo 3 n'akakadde. So bw'obeera nga obulidde okukyakalira December nga 2 genda ku club governor waliwo n'emitwalo 5 ordinary emitwalo 5 sagala osubwe kubeera ng'ogenda mu club governor emitwalo 5 ogenda okyakale onyumirwe ne ba millionaires emmeeza we ziri ebyokulya ebyokunywa obwambalo obwakabi buli kimu gyekiri. So omuyimbi w'olunaku agenda kubeera Winnie asuubizza nti agenda bambalira buli bwe kinaba kisoboze n'akaleega agenda kuba nga akajjamu. Nkwebaza nnyo gwe mukwano gwange asubscribinze ku AKTV Uganda w'omanyira amawulire agafa ku baserebrity bonna. Nja kubeera nga nkuwa amawulire buli lunaku agookya buli lunaku okwetoolola Uganda yonna. Weebale nnyo bale ddala abaana b'e Saudi, abaana b'e Dubai, abaana b'e Qatar, United Arab Emirates, mwenna bali mu America abali waawa yonna gye muli. Mwebale nnyo mwebale ddala kubeera nga mugoberera AKTV Uganda. I sign out.